Mubadde muteesa mugambye mbu mpayiriza mbu bayitibanga ba mu nnyumba mwakireetanga kiteesa. Zogenda nali ntudde wano naliwo nzekka ne muyita bakadde bange ne ndaba nga muntaddeko nnyo amaanyi ne kubira bakadde bange era tatange oyo yajja. Kubanga bwe mwali mutudde nga muteesa nze okusooka nalowooza nti muteesa ki ekigenda kubaawo essaawa ezo. Naye nina nze byenjogera byonna mbiinako obujulizi. Siina kye ngenda kwogera nga mpaayiriza omuntu. Mulamu wange oli yayimiridde n'agamba mbu nno nze nnimba mbu nno ki mbu baali baŋŋamba ova mu nnyumba eno. Naye nga yeye mwennyini yayogera n'okwogera n'agamba nze nsazeewo nga muzeeyi ekiteeso kyaleese ennyumba eno oveemu tufunirewo abapangisa. Wabeera yeegaana mulina katambi ng'ayogera. Ekyokubiri oli ayimiridde mu mulyango. Ekyokubiri era ngenda kukakuleeyi sino tuli mu kkooti era yagala okujuliza ajja kunsanga mu kkooti. Ensonga endala eri ku mulamu wange bwe nalaba nga puresha gye baali bantaddeko yali nnyingi nnyo okuva ewaka wano eno. Bwe nayita abakadde bange ne bajja kugamba nga bantaddeko puresha nnyingi. Solution gye nalindabye nze nganze omuntu nengamba ekisooka ekipapula nakiwoolya ate mukubira aŋŋamba ali ggulu bakyagenze eggulu bakyali ki yaligenda mu bamateeka nze nganze. Era aliwo omukwano wange yampa advice n'aŋŋamba omanyi nga toyagadde kuleetayo scenarios kuba oli tomanyi ekipapula tolina wasayininga mbu wakola ki wakimuwa. It's better ogende ogambe balooya lwakuba ekyannyamba nti nalina message ze nali musindikidde nanziramu nti ki akirina. Kyalimbyemu bwe namusaba photocopy y'ebipapula namugamba epapula ekyo njagala Quraish alina abaana bangi kuba buli kyenjogera mulamu nkirina mu message. Quraish alina abaana bangi ebipapula ebyo nze ne bwe mba nviiriddemu nga wewaŋŋamba mbu oba baleese ekiteeso ky'okupangisa ennyumba oba ogipangise nenkugamba ezo ssente zinyingi nze sikola ki siziina sizisobola mpangisa nti ennyumba olede gye mbadde mbeeramu mbu bali mbaweeyo ki percentage. Kati ne mugamba ekyo kyoze sikkirizigana nakyo kyapangisa nnyumba gye mbadde nkola ki gye mbadde mpangaaliramu. Naŋŋamba tofaayo bweba nga olaba bakutaddeko nnyo puresha oba ogende bakuwe emitwalo 3. Temugamba mulamu nze sikola siina ngeri gye ngenda bbaawo ki ssaawa zino ate nga mbadde mpangaalira wano. Kati we namugamba ku kyekipapula namugamba mulamu njagala genda mu balooya kuba Quraish alina abaana 5. Nambuuza nti 2 obamanyi ne mugamba ye kuba nina n'emikwano gya Quraish abagamba mbu abaana bakola ki babamanyi. Naŋŋamba mbu abo abaana beetaaga DNA ne mugamba tewali buki buzibu nze nga mmanyi njogera n'omuntu gwe neesiga nempa ki ekipapula. Kati mba ndi n'omwami Swaibu ali awo yali mukwano gwa Quraish nga baludde bonna tuli ku booda nga mugamba manyi Quraish looya yampadde ebipapula mbitwale wa chairman nenja tugenda wa chairman ebipapula bino bw'ojja biba kubanga nze nabiba bajja lowooza nina ki empisa embi. Era we twali ne Swaibu ng'akubira taata wa Quraish ng'abimuwa era yamusanga mu tawuni ng'abimuwa aba yakawa taata wa Quraish ekipapula Sheikh Mayaya ng'amukubira essimu ayoneda aba akubidde mulamu wange essimu ng'amugamba agenda muwa ekipapula oba agenda muwa ekipapula wayitawo kadakika katono Sheikh Mayaya n'amukubira essimu n'akubira Swaibu essimu namugamba Swaibu waliwo ekipapula kye bakuwadde ow'enattu ekipapula ekyo kikole ki kimpe. Namugamba nze baŋŋambye nkiwooli namugamba kibikkule okikuba ekifaananyi okimpeereze nze nkikole ki nkisomeko kuba omuntu gwe njogerako waali wano naye ajja kuwa ki obujulizi. Ekyavaamu Sheikh Mayaya n'agamba Swaibu ku ssimu nga wendi nga mpulira n'amugamba oyo omukazi atufuukidde akayinja mu ngatto ennyumba erina kubeera y'abaana naye ennyumba aganya ogikola ki ogivaamu. N'agamba mbu kye kikazi kyegase ne chairman bakole ki babeere nga kugamba nti balinga abaagala onyaga ebintu byani bya Quraish. Nze mpangadde wano ne Quraish siri mubbi ate era eyo recording nayo njirina.
saagala bintu byakunnumiriza kunkola kunzivola kunnimba bunno nabagamba mwali mungoba mu nnyumba kituufu mwali mugingobamu nga mumpa emitwalo 3 ngende empangise abaana ba Quraish kubanga wena ennyumba etugamba oba tugitaddemu bapangisa sagala kubeera selfish oba ki there are so many solutions we can pass to get a food Quraish erina emikwano egyo gyalina wiiringi temwasooka nagibuuzaako gyali wiiringi okuba nga gituyambako naye mwe mwatuula butuuzi ngawo abruptly omuntu yafudde jjo ne mujja ku makya mbuno muzzegama omuntu mumuwa ekiroozi mbwafune emitwalo 3 agenda apangise which is not fair nze buli kyenjogera muntuta muyaye muntuta biki naye kituufu siina kyenjogera nga kya bulimba osinga okwogera ekintu nga mubeera mwagala kumbayiriza nyumba owere nga kubanga ennyumba ya Quraish tosigama buno oli ekipapula ekisooka tekiri manyago tolibeera sefu lubeera oli mwana muto aba akusumuludde n'ozaala you will get married and you leave that house for Quraish's children naye mwina ngeri temwajja omuntu tannafa wabanga abadde muganda wammwe wadde mwenna muli wano eno omuntu wona afa tugeze afudde banga kibwatukira tonnaba nakuhiiringako lwadde eddakiika solution gye mwandibadde mujja mumbuuza kuva ennaku 10 zino eziyise obukyanga afa waliwo famire membe yali ankubidde ku ssimu nangamba naye mukyalo olidde ki muganda affe yafa yali akola oba yali akulabirira olidde ki waliwo yali azze lwadde okunkubira essimu nambuuza wasuza otya ani ku mwenna ali wane nangamba mbu yambuuza wasuza otya walidde ki mwenna we muli wankubirawo ŋŋamba mbu oyagala mama mukrimu ajja pangiseeko ennyumba eri bannange nze n'omutwe gumu alaba we yaweera oli ekipapula naye waliwo eyaliwo yakola ki yalaba era buli kimu akimanyi kati then kyenjagala okwogerako kyemugamba nti alimba nti no baali tebamugoba mu nnyumba nzijukira yali twaziika 2050 right yes olweggulo okusaawa bazaali meke mpowe ne tujja wano eno ebyabeerawo ne bibeerawo ne bagabana ssente ne baziwa abani bannamwandu abalina abaana listen kola olunaku kuba nali n'emikwano gyange nga tutuddaawo nanti nzijagano baali batuddaawo kati ne basooka ba distributinga sente nga tebamwogerako kati waliwo haja yagamba ate namwandu ye tamwina kyemugenda mulekera then ne balyoka bakola ki bamuwa ezo sente zebamuwa ne bamuwa emitwalo 10 bali eri ne babawa yes which was nice ne babawa ki school fees ne tukikkiriza ne tugamba it's fine ne bamuwa emitwalo 10 I don't remember because it was a family meeting before batulaawo kabalaze nga ntudde wano eno n'omuwala gwagamba muwala wa kafiiro kati that day we slept twebaka wanene kati enkeera mama wali omuwala nerabidde erinnya lye omuwala omukulu baaliwo ne balinda muzeeyi baali bagenze bakera ku matakolo ndowooza saanya ne bagenda kati omukyalo oyo najja ne babeerawo ne famire ye ne balindani muzeeyi ne bamukubira essimu muzeeyi nga totuuka omwami muzeeyi mwami Nsamba kuba ne omukyala baali bagenze kati bifa nga tebanajja omwami Razak yajja yali ayambadde esaati ya Razak yes yali ayambadde esaati yaki it was pink orange bayiddawo what nangamba nayogera ne mama w'omuwala namubuuza balina kye babawadde the night before koye bayogera nkisatikira naye nali ntuddaawo nga ndeefudde akakola kyasaliriro namuyita namugamba naye kirabika n'omwana temwakoze eki temwamubriefinze talina kintu kyonna kyonna kyeyayogedde teyeesabiddeeko ku buyambi nimbaleka ne banyumya kuba it was not part of my business yali family endala muzeeyi ne bajja ne basaala ne batuula meeting nenkola ki netandika okugenda mu maaso in the meeting tewali yali awandika minutes then obaani yajjukira nagamba you know what kino owandika minutes mwami ani oli where is he why is simanyi nagamba
tulina ofuna ekitabo omuntu alasharinga meeting n'agamba basooke bawandiika amannya but logically nga muli mu meeting tebasobola wandiika amannya without writing the minutes nga zigoinga on kuba yagamba bawandiika amannya meeting wenna tugenda kola ki tugenda wandiika ebibaddemu neŋŋamba what is the ki ekigaso okukola minutes ng'ate meeting ewedde mbadde mmanyi omuntu ayogera ekintu nga bakinotinga ddawo ebiteeso byabwe ekyasooka ku dividinga nyumba ne tukigaana of course kuba tomanya effort Omugenzi teyateekawo mwena mwaliwo mwakiwulira nti one of his ideas teyali yakola ki ku dividinga nyumba ekyo ne kigenda ne baleeta idea okuleeta omukyala abeere mu nyumba ne muganda outside there kuba nze nali ntambula waliwo yagamba ekisoboka oyo omukyala ani abeera naye mu nyumba ayina empisa embi biki wenayogera ebimu bijja kuweebula kambireke nekiggwa then netufuluma wabweru netubeera wali eri one of her friends yalina oyo ne bamugamba omwani kurasa nyumba tokkiriza n'okipangisa bwe giba emitwalo maybe 6 ojja gafuna okipangiseko ye ate sisobola kupangisa nyumba gyembadde nkola ki gyembadde mbeera mumbadde nkola sikyakola kati ate ndi lubuto there is no way you can start out of the blue nga business obadde okoze eki ogiclosinze eyo idea nekola ki negenda nga tubuyinga time okulinda family yaffe kuba she was alone with me and I think by then with her kati nga omanyi okubanga you have ganged up against someone ali yekka remember abadde mukwano gwono in fact husband nga babeera bonna ku makiro akedde babadde bonna but what bit our understanding tezinawera 24 hours nti omuntu afudde you have that idea okola ki omugoba mu nyumba kati let me ask a question singa family yaffe teyajja mwezi essaawa mwali mugamba nti agenda fulu nga bali bawandise yali agenda kola ata isn't that eviction mwati mugoba mu nyumba that is that kati then nali ntudde wali nentambula nga netuulira waliwo yali wali mu katebe nga tamanyi nti newaliwo barelatives baffe mikwano gyaffe nga argument yegamba kati oyasaba obudde mbu basooke bamuwa obudde ahiiringe kati ate bali abalala bo we bagenda obbanga balinda oyo ahiiringe nga bali kuki ne mbagamba logical omuntu babadde babeera bonna 24 hours tezinnawera tannadda mu senses of mind tukira omuntu afudde kiwatukira sigamba nti akoze eki amujjanjabyeko like mumugoba atandikirewa so ne tugamba kakole ki katugaane nga tulinda family yaffe ekole ki ejje I remember very well yadde twagamba nti olunaku tulinde 26 mwena mwaliwo ne mugamba tulinde 26 naye engeri gye byaggwamu nga akavuyo kangi nzijukira obulungi okwekalakasa oluyagano lwaliwo omukyala Teddy Katende ng'ali wali eri ng'oluyegano we luli lungi abafamire ye n'abafamire ye omukyala yo oluyegano nga lungi tuggalawo ffenna tugifiirwe nkujjukira bulungi ndowooza oddiwo kiraba nti wandaba kuba nali wali ne wekyogera mu ffenna tukole ki ate oba oluyagano lungi jjukira the years you've left this house so you feel good that ate oba abaddemu kati ate oba omwami yafudde baggalawo ffenna tukole ki tugifiirwe konze I am a good person siitera kuvaako naye nagamba okuba omuntu omukulu ng'oli mukopi nga kibi nnyo ndowooza okijjukira kuba baaliwo oluyegano lwali lungi musisitange yali awo I wish muwala wakafiira abaddewo ng'atudde waneeno let me finish up naye ddala kammaleyo nanti nzijjawo argument egamba nti muganda wange akola ki alimba tebamugoba mu nyumba nembeera wabweru awo nga they are exchanging what bamamba muganda wo mugambeko nzijukira n'okujjukira nti yali munyiivu n'agamba nti omuntu ajja kola ki ajja muyola n'ekirala kibitinga understanding yange bantu bakulu kuba nti ebintu babisekeramu like serious issues kati what is funny about someone grieving for their late husband because you people are putting pressure on them kati simanyi mujjajja oyo eyo naye anyway that is my say she is not lying that they were chasing her out of this house and ekirala you tried to bashita batya okumugwako okugwinga talina ki mukwano siri mwanyi si mwa bakola ki si anyway nzakwogera ebiyitira naye nga
nsaba nnyo tufune solution egenda okola ki egenda okuyamba abaana ba Quraish because she's not fighting for her own. Kyenjagala kwene ensonga egguke nga erimu justice. Abaana ba Quraish bafune ki justice. N'ekirala waliwo yali agamba ye yeewagisa ki olubuto singa luvaamu we asigalawa. Oba kitegeera. So we want to remove all those things. Tuleke nti njagala nnyo nga bw'omaze okwogera. Nga bw'emaze okwogera. Nga bw'emaze okwogera. Mutubuulire ne maama taata munsonyiwe. Njagala nnyo mutubuulire ensonga zino mwe muzaagala tuzikola ku ky'ennyumba. Nze badde clarifying ekyo naye family egenda kukola ki egenda taking over about that. Okay, thank you so much. Ekyokugala ennyumba naliwo era nange nakigaana naye nga batebagala nnyumba. Nakiwulira naye nakigaana. Ate wamu mpulire nakubanga nze mbirina wano mu simu. Bannange enjogera obadde nga tusirise. Respect yourself. Ne sitabitwala nnyo naye ekyasinze okunzijjako yali ku TV emu ne bamugamba oyina ennamba y'omukyala oli ow'abaana ababiri n'agamba agirina. In fact yawaayo ennamba ya mukazi mulala ne bamukubira n'ayogera byonna mbirina kuba omuntu yabirikodinga n'abimpa nga anjogeza naye nga sinze njogera kuba mbirina. Nayagala ogenda mu mawulire ne defending ng'omuntu nefuna omuntu antuuza nanga maamu cream bireke gwe sirika kasita muyina meeting nga 26 nenkiwuliriza era olwaliro bwe lukedde neneetegeka kwe kujja wano. Nze sirina bigambo bingi njagala justice eri buli mwana wa Nsamba oba bali 8 bonna bajje wano waabwe. Abaana bali mu mbeera ki abamu? Abaana bali bulungi gye bali fine. Twafuna omuntu eyeyama mwami Haji Mayayi yalina obuvunaanyizibwa bw'abaana ku ssomero bombi yeyamubaweerera paka nga bamaze primary. Omukulu ali mu P6 omuto ali mu P2 era nagendayoko okusomero nembalabako nga bali mu good condition nga tewali buzibu. Era nebaza omwami oyo Mukama amuddizeewo amuwe kyasinga okwagala. Kati nze gye mbadde mbeera nze wadde twayawukana n'omwami wange twasigala ng'ab'omukwano fine abadde andabirira ekyo kyo era nkimwebaliza nti Quraish yayagala abaana be from day one paka lwatuuse okuva mu nsi ng'ayagala abaana be nga ne bw'omukwano mga Quraish abaana kino ne bw'aba talina kugamba mukuli mungumiikirizaamu era oba oliawo ng'akoze eki ng'akikolako era neekanaaba abadde ajja n'abaleetera obangoye oba kinaabireeta ne by'abaleese nga ne we tubeera buli kimu obuyambi atuwa bw'aba asobodde ng'omusajja n'ennyumba abadde agisasula. Ebyo ebyange. Akati abaana bonna ebibakwatako embambiragana tuukirira Haji Mayayi. Otuukirira Haji Mayayi nange maama waabwe. Nawe maama waabwe. Yes sir. Maama waabwe mukya kubanga bayigamba komao ate tweyanziza gye tweyanziza.